kale banna yasirwa kuba n'ekirala amawulire agakagwawo amapya omuyimbi Baby Deo Star afudde mu accident. Baby Deo no gwemanyi era tuva tugenda Mulago afudde mu accident awo ku Masaka Road super custom neggwawo yonna omulambo guli Mulago. omutegedde Baby Deo sino Kawanga yogera kiki ekyakutta Baby Deo no yali Manirama yoyo we bayo liku live ndowooza ne Sirama yoyo Kawanga yogera ye wesabo yali yafuuka owesabo ani aliye abantu batandise kuba bagambye accident afundawo kyengera kati mulaba baguvuze bagulese Mulago kati yandooza ababi bagenda Mulago essaawa zino kati no Baby Deo oyo nze nsooka omulaba natamawulego okufana agona weekend yonna gagituddemu kati tugenda kubeera awo kati ku mulambo. Baby Deo nze nsooka omulaba twali katwawo era emboozi teroginyumya kati nze Baby Deo mpita ki upcoming kuba kumanyira kwa maanyi nnyo era nina gwe nali ngenda okubako oluyi eyaŋŋamba radio was a legend and Weasel was not. Ekyo kintu kinzigyako nnyo waya era kigenda kuleeta nnyo ebintu bya radio butakola bantu banafuya Weasel mu story eyo naye ng'ate radio wava gyavudde yajja n'ayingira Lion Island nga Kyaga yamuleeta nasinkana Dr. Jose Chameleone muganda wa Weasel naye ate n'afuuka mukwano gwa Weasel n'okusinga omukulu ne batandika ne kaliya yaabo walaba abaana abo batambulanga ne we babakingiranga Jose Chameleone nga babeerayo babiri mugongo kitegeeza enkolagana yaabo esukka ne we twatandikira okubalaba nga bafuusa abayimbi evaako mabegako kati bajja batandika kaliya yaabo tetumanyi waje gye bagitandikidde tutandika okulaba oluyimba ndowooza okuviira ddala kunako data wali ne Suuna tuzze tubalaba nga radio and Weasel ne bajja nga bayimba ne basharinga stage beekubye ku bikonde bayombye bazzeewo batambudde amawanga bakoze biki ne baachivinga buli kimu nga bakyachivinga as radio and Weasel ne batuuka n'okutuuka ne bakola ekivulu ne baselebrating 10 years of radio and Weasel kitegeeza achievement zonna ze tubawa oba ekintu kyonna kyesobola oba celebratingako tukicelebratinga equally as a duo kati gwe buli wookera ku makya n'ogamba nti oyagala okuggyako omu nga ono record oli yafa tebannaawukana eŋŋambo za Angel Music zaaliwo but they were rumors Moza agenda okufa nga akyakolagana nani ne Weasel era balina nekye baali bapulaninga nga bagenda South Africa finally nga babakkirizisizza okukkiriza otandika okukolagana ne Sony Music nga Wizkid yabakirizisa ekyo era mu meeting eyo gye baali bagenda okugendamu yali egenda kubeera house warming ya Wizkid mu South Africa ng'agenda basinkanya executives abamu abakola mu Sony kitegeeza era still duo yali erina okutambula ng'etambulira wamu kitegeera olwaleero custodian w'endongo yaabwe ateekeddwa kuba Weasel bw'abanga si yeye kiri mu nsobi bw'aba yeye kituufu. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Kale nkwaliza kusema official najo sinzira okubanga ato tulaba omukutu guno gusubscribingeko okusobola okubanga ato ofuna videos ezifanaganako bweziti yona gyo wanga ya bitundu byensi bane tukwebaza okubeera nga ate weekuumidde ku mukutu guno. Kale nja kubanga ate nkwanjira banafe aba SMP Tours and Travel abakutegeeza nti no basobola okubanga tibakuyambako okufunira visas eze Canada mu America Bungereza n'amawanga ga Bulaya amalala ate nga bakutwala n'okutwala n'olambulako still mu mawanga ago. Kale kakati balinayo tuwa esembedde egenda kubeera bagizisama
festival egenda kubeera mu ggwanga erya Canada bagamba nti kakati osobola kubanga ate obookinga essaawa zino n'obeera nga ate otambula wamu nabo. Summer festival egenda kubeerayo ng'omunaku z'omwezi zigenda kubeera 30 August paka ngenda kuz'omwezi 3 September. Kati bagamba nti genda obeere nga ate weewandiisa kati naye ngera bakutegeeza nti no gwayagala kubanga ate bakuyambako ku processinga visas osobola nga giprocessingira ku akakadde kamu n'ekitundu njogera ku visa ya Bulaaya. So abanoonye kuba nafa SMP ku Nkuruma Road ku kizimbe bakiyita Juliana Plaza bakuye ku namba yaabwe ey'essimu gyola ku squeeze back osobola okuba nga ate ebisingawo ate obifuna. Kale Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 ofuna proti nga zirina n'ekyapa. So kusebe nabo berenga to banoonya kutokiza mwaka kubanga kugwako nga toyina kyokoze. Almutawa Enterprises Limited bajja ekintu ne bakiteekawo nga bagamba nti buli muntu yenna ddembe lyo okubeera nga ate weefunira proti. Kale balina proti ku Gobero, balina estate eri Gobero Kibujjo, balina estate eri Nampunge, balina estate eri Erutisi Gobero, balina Katake Gobero, balina Kikandwa, balina Bukalango, balina Buyera wa Kiso, Kasangati, balina Manyangwa, balina Gobero Muguluka, Gayazania. Kale enamba yaabwe y'essimu ogikubako n'osobola okubira nga ate omanya ku estate zino ate zibakola ki zibalina. Garfield Nasaran Primary School somero lisomeseza ddala bulungi abaana bayitidde ddala bulungi so n'enkusaba bambi naawe twalayo omwana oba musomese abeere nga yeegatta ku baana abanaayita omwaka ogujja. Garfield basangibwa Mperere abasomesa batendeke balina emmotoka etambuza abaana ate nga balina n'ekisulo kakati nkusabe bambi obeere nga ogendayo ku Garfield obeere nga atotwalayo omwana. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge gwe ali eyo nga yakubanga ate kisenge kirabika bulungi mwabali ebula ebwala bwawo ngoyagala kukomawo ebisala bisinga bannange n'engeri gye webakamuko yesalawo nga ate sinayo n'owulirako nti akasende ko wakakola wasulako kongo otudde ne kati ate sosola okwebaka kakati ekisenge kyo kyosobola okubanga ate otandikira kakati kyogenda okubanga okola ogenda bakubira ku namba yaabwe ey'essimu banafa aba Rosemary Beddings obeere nga ate obookinga ebintu ebyenjawulo ebyokwebakako byoyambala ng'oli mu kisenge ate nga bakkiriza n'okuteekayo mpolampola. Ate bagamba nti mwe abatali wala ne Kampala osobola okubeera nga ate bakuwa transport wa bwereere. Kale kakati ate banaffe aba Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa Bukalango naye twalayo omwana bamusomesa abeere mulungi nnyo. Kale erisomero lyatwa sponsorship ya Kabaka Mwanga bibonna Kabaka Mwanga simulabyeko holiday eno naye kale nja munoonya ku mutata we yankubirako kata yankubirako nenja munoonya ko nti mutabani wange oyo Kabaka Mwanga aba mutabani wange kati nze namutwala mwa bazala mutesa kale kakali nabo twala omwana ku Brain Parents and Body Primary School ensonga eberenga atekola kyetambula ono yenana habo mouthwash ka mukamwa amannyo gakuluma olira side yemu bole ebinyogogo ebyo kyagasanyalala akasukabi nana habo mouthwash kali certified aba National Drug Authority bakiriza ne UNBS kai kalungi nnyo kale kakati gwa alina omuntu wajje Kampala mugamba akakuleetere mu drug shops ne supermarkets mwekali kali kakoza bags nzirina wano bane nino obuntu ne bagula kokko bagula nino obuntu bwa mekakoza yabakoledde obuntu bwe buti omanyi kati abembera namwe ku TV abalaba yakoze obuntu babatulako TV rusira mnayo TV baba yali kigone nabalina TV so yakoze bugundi buno bubango kakati bane njagala abantu bampagira ko nawe nzo bango liyo yagala kukolere bubango nze njamugulako bambi oyiro jabuleta ndoza next time tulabe models za bango bulungi nyi yabukoze yabumpadde yankoledde byangwe manje mbyakoma okubeerewo nga atuddawo akole ebintu bingi akole ebintu so it is a craft house kakoza so ne obo ina idea ngo gamba nti njagala kunkolera kino zajja kunkolera obo bangles ne mu Uganda flag nga bwalabene bajaga kala zange sat black yellow red bango okay kati njja kugenda balaga kuziyakoze ne nawe bugumu bulala so awini yakoledde ne bangles mali ndoza jino zireeta wano so buli kintu kyonna ekya craft kyoli eyo nga kyetaaga njja kwebaza abantu ababookinga waliwo omukyala we Bungereza ndoza ebintu babyechere ebitwala this week waliwo omukyala ali YouTube nene kuzo mu Uganda ya amaanyi ali kyotera babitwala ndowooza lero Friday so ayinza bitwala ku Monday alikyotereyo so abantu aba booking ebintu bino mwe bali nnyo mwe balire ddala so mugende maaso simanyi oyo kakoza mutale ye kakoza
wapolekapu kakoza kakola ebintu ebyo kale mbaniriza n'olunaku olwaleero mwebale kubanga ate kwemuli kizaamu amanyi nyina bw'oyisaawo tutandike mangu chapu nina LC's Saloon esangibwayo Kasangati ku Sport Complex ngowe nawe nayagala okubeera ng'okyusa ku nviirizo oba oli mwami oba oli mukyala oba oli mwana genda bugenzi ku LC's Saloon eryawo Kasangati Sport Complex eri opposite Afro Club Kasangati balina ebyuma ebyomulembe ebyavudde mu mawanga ga Europe ag'amaanyi bakola pedicure ne manicure na buli service yonna esaana okuyoyota nabaganda banga bamuno wacha bagamba nti just mitwale 3 gikwate subscribing nabo buli mwezi oberengola filmu z'abaviji ba Uganda empitirivu enkadde n'empya osobola okubeera ngo baccessingira ku simu yo ng'ofunye application ey'obwerere oba ne ku TV yo mwabalina smart TV kasotekamu ogenda ku Google Chrome no accessinga via the internet oba website www.munowatch.com ogenda kubeera oli taratibu ng'oluwombo lw'amagi n'abaganda banga ba Africa Canadian Foundation nabakutusaako Global Conference on Substance Abuse Mental Resilience, Addiction ne Suicide lugenda kubeera e Toronto ennaku z'omwezi 22 paka 24 September omwaka guno. Registration zatandika dda so wali badde obeeyunira ku namba ya simu 07563736 oba +164 77401951. Tuina show ya Rema Namakula Rema Namakula the beautiful sexy bunya matama tekufuna sebunya yes to down to Gamanti Benagera kubera Kampala sena Sheraton Hotel ai nakusome zigenda kubera 23 February muje twenga tuwagira beautiful Rema Namakula ku mitwaro wabiri musada jazi oli ku jazi mini togatta munga ate tomanyi musajja 23 February then 25 February ali ku Maria Flo tamanyi amini ali ku Maria Flo e Masaka agasembo kuingia mwagizi wa Jasmine Jasmine yasini kampe kusema yala ina press conference neka soko tumaliriza Rema Namakula emitwalo 10 okuyi alibali yamba yampadde then 15 wali tutuse wali so kyecho Rema Namakula emyaka 15 egisembyo teri muyimbi mukyala musinze bera consistent mu Uganda ntwadde ejije giko 12 nene ojesa twejaba lije basembayo Rema ngeshe mwaka Rema ino mwana ali bright wali ni Spice Diana okukati woko ngabali mukuzina buzina nagenda kulewa Spice Diana Rema atandise okutambula ne Spice tamuonone ate ishia namulondo ya mono na dala jobanga Rema ayambadde bu bikini achali muto lwakitabyambala kuba banna ene Rema naye wakula mangu tumubezeza kama sebanga dene ninga ate muto mwana ali mwaka 2 muto very young naye kasooke neeyiseewo bannaye bwenna abatulaba engoye zino zange brand yange nzazikola nkola jumpers nkola t-shirts ngenda kuba maaso ntandika n'okukola enkofiira bw'oba ogyagadde osobola okunkubirako ku 0755 19 68 ne tuba nga tusobola okukola ki okwasaganya kola esimu eri 0755 19 68 13 no ordaringa either t-shirt oba jumper then nebisigadde tujja kuba tukola products endala ez'enjawulo mu maaso awo osobola okukola edi personality kuliko omutwe gwange ngogo gwange omutwe nakolako company nga mulimu mutwe gwange naye yagwa mangu comedy fiesta yagwa mangu wajukira omutwe gw'oboto gwali kusimu nze n'okuba ne mu content wange sigiina comedy fiesta yaliko mutwe gwange nenga eninaku z'omwezi nga 14 banaye February tugetwagire little boss nabadde naye wali mu rehearsal nga tulina shamimu wano ekavule makerere so enaku z'omwezi 14 tugenda kubeera ne little boss Hotel Africana okuyingira emitwalo 10 ku 15 kale kakati tutandise bwe tuti ogulaba sebologo ogiraba iyo njira comedy fiesta mutwe gwange gwali niya chabao comedy yagana sheza comedy nazo sijagutegeka nenteka mu mutwe gwange ne batajja
ne waliwo ey'omutwe yawangaala yeah kubadira batya showground ya yali alinako gundi ye yali yenna yali mulogo nze nali mulogo kale tutandise nonako weekend baddemu ebintu bingi bane Junior ne gundi ne Mako tubakubireko bali mu nsonga za Cox kibedi gwe bakutte Cox adda ku mukyala Juliet Zawedde Mbonga amuvuma nze mukazi oyo simulabangako na buzibu mu ggwanga muno talina buzibu bambi okuleka okubeera omumyufu bw'ati omwami we Otimu Jona tebalina buzibu wadde nti Cox nga amuddako ng'amukola ki amuvuma ndowooza Uganda engeri gy'erina amateeka gakola Juliet nga naye gakola kubamu simanyi kati gwe bakuvumye ebbanga tolina omuntu gwe wali osi kati anga kakisinziira ne sente z'abalamuzi ozirina kiva ku balooya kirina mubalamuzi no sente z'abalooya anira ne abalamuzi baali baddeko looya owaaye wanjiseo ogamba otya byendi ogamba otya tuli wano ku pano tetubalaba mugenze mu nsonga za Cox yesebo Cox yakola ki omukazi yesebo kuba omukazi oyo nze obuzibu bwe mumanyiko bwe mukubeera mu myufu bw'ati mu myufu mu myufu ng'era bw'ogambye kyemadde mumanyiko pozi nakutu ebirala byonna ndi wano mu kooti mu kooti wano abantu bangi bonna bazze kukola ki ati Kibedi Seba abadde alina erinnya Cox abadde alina erinnya ly'amaanyi ng'alyevumbulidde mu kuvuma abantu era Nsebo ng'agamba nti ali related ne First Family ne First Family ze Nsebo mwami Kibedi abadde yeeyita abanene bayitirivu era musanga nnyo mu bifo ebisanyukirwamu banze mukwano gwange Cox ng'era amaanyi gamuwala naye ku luno yavuma abakyala babiri omukyala asooka ye Rebecca agaba awangalira mu ggwanga lya UK n'avuma ne mukyala Juliet Zawedde ono omumyufu mukyala naye mugagga nnyo abeera mu Amerika mpulira kati bo bagamba tebandibadde buzibu na Kibedi kubavuma naye yassaamu famire zaabwe kubanga yavuma taata wa Juliet Zawedde ate era n'avuma ne famire y'amaani olw'obulungi bw'omulabi oyinza okutuwaako ati bigambo n'ebibanga bibiri ebigambo bye yabavuma abampuliriza n'abandaba nammwe abali ku ppano muli baddembe ogenda ku peegi ye era ng'ate bwe mbiddamu Ssebo Simon nange bayinza okunzigulako omusango esimu sibya kwogera ate nange mbiddemu ekituufu kati oyo si y'omu ku bakkuba okuva ewa Donizera Kibedi teyaliiko mu bankuba okuva ewa Donizera okay kaakati embeera eriwo bano abakyala yali abavumira kifo starters Starters bo bagamba nti yasasulwa waliwo abantu abaamuwa essente abavume naddala Kibedi yagamba nti mukyala Juliet Zawedde ku terrorist era atunda n'enjaga mu Amerika ng'abyogera asinziira Kampala abiweereza mu Amerika yes era Ssebo teyakoma naawo bwe yali ayogera nti mukyala Juliet Zawedde terrorist era atunda enjaga Ssebo yali ataaginga mu American Embassy mbwe mu reporting osanga munekyo ekyali ekigendererwa kye lutalo lubadde lw'amaanyi kati nga bo bano bagamba ba complainant tewayinza okubaayo abantu mu Amerika eyo abamukozesa okunafuya bizinensi zaabwe n'ekitiibwa kyabwe ng'abantu kika so kati muli mu kooti ki ekigenda mu maaso kati basooka ne bamukibaawe yasooka n'ajja mu kooti ne bamusomera emisango kati kolo complainant yali mukyala Rebecca agaba ow'eyukke
era kooti ssebo n'emusindika kwa limande eruzira gy'amaze ewiiki kati 2. First son, first yani? Kati ssebo guno gwakomawo mulundi gwa 2 mu kooti ate gino ate misango mirala. Kokusaana avaayo kati. Eja mukyala kati Juliet zaawedde kati ayina abantu 2. Ba complainant bonna bali ku muntu omu. Kati giri bagiwulira ne bamusindika kwa limande eruzira kati akomyewo era kati kuno bayinza ate omusindika ekitali akugamba n'owokusatu wanajja bamusindika ekasejja kana amakawomera ajja galambula naye ng'olinga omusanyufu. Mpa abantu kifaananyi kiriwo nti emanyi kati sayima amawulire twagasoma. Ogezaako kusiga kifaananyi. Webasiigire ekifaananyi. Kino kibalekawa nga abaanalayizinga n'odda ku muntu n'omulemerako n'omukuba nga maybe y'omukuba na si bituufu kibalekawa. Kijja kutuleka mu makomera kubanga n'ono naye era tetumulese. Tewaliyo walala wekijja tuleka okuggyako amakomera era beyigiriza okulya akawunga n'okusula mu bufaliso obutono step. Bwe tujja ate kimuleseewa mu komera. Waliwo essuubi ly'okumuwa beyiro. Essuubi ddyo ke nakafunako mu nkubo wano mbadde njogerako ne bannamateeka be wano mu nkubo naye ng'olabira ddala essuubi ly'okumuwa beyiro teririiwo kubanga omulamuzi akubye junior yi. Kubanga ki? Wanje? Kubanga ki? Kubanga ekisooka bakomplainanti akasente ko bakayina. Kati bwe kibanga kyagulirira oba kuteekamu kasente tebakiinaamu. This call will be disconnected due to insufficient credit on your account. Nanti ndiwe mtyeni nkuba kuwe yatero kino tekisangibwa naye kanteeke ku have the money. Sente ezo zakola wali. Juli agambye Juli analyst yavuma. Yemanyiza okulya akawunga osula. Okulemera ku muntu. Nedda tubambu nimbya wano. Yemanyiza okulya akawunga osula ku mufaliso omutini. Nera naka oyinza okwemanyiza akawunga naye ng'olya first class. Bini yatugamba lya ku kafese sima kafese teri. Akawunga keyo tekabayo ekitalya. Sitabi erabiddeko n'agage. So atwala kusema official tugezaako kulaba omukulu ono kokusabadde mwogezi mulungi kati kyemalira okubuuza ekibuuzo ekisembayo ng'ono tubanga abamuleka. Omukulu ono abadde wa tiimu MK. Bali luddawa mu nsonga ezikola ki? Koti batulira babazi. Owaayi esimu ebadde netiwaaka kaakati. Koti kati inetandise. Kale tujja kukwirako MK project bazze. Oba yabakiikiridde ne wa MK. Kale katusooke tumuleke. So byebyo nno okwogera omuntu nga jaka naye ndowooza y'omu Cox Kibedi baamukwata wiiki eri naye leero lwakomyewo mu kooti. Kale bana radio week yatandise ne nga rhythm egende egwa. Kyannaku nti buli nnaku zo buli tuka mu wiiki eno ya February nga wiiki etandika tubeera tuli mu kujjukira omu ku bantu abalina ekyenjawulo kye baaleka music industry ya Uganda without a doubt. Ku kaseera nga BBC Bebe Cool Bobby Wine Chameleone bali amannyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Omuzadde
nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe. Emyaka 14 gye tumaze mu buweereza, tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga. Wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamegwa mu by'omu kibiina si we kiggweera, kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo. Abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako. Bw'otuwa omwana wo tumukuddizanga mujjuvu. Ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo. Tokotogera mwana mwangu yeeka afuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi. Garfield Schools Mpererwe, every child, every chance, every day. Untouchable, bali undareable, you cannot dare them. There came a duo y'abavubuka abato, Radio Moses Sekibogo Nakinti J, yes, ne Douglas Mayanja oba Wizo ne bajegezamu BBC eyo ne sijegezaamu kyokka ne bakutinga challenge ey'amaanyi ennyo nga beeyambisa obumu ku bukodyo bw'abali bwennyini nabo ne baba applying bunga nabo babayamba community yali abayambako wakati mu kuwanga abalwanisa kakati nno kakati nti babadde yaringa bulungi nnyo mu bukodyo bwennyini obukodyo bwe njogera ku bukodyo njogera ku basajja babasatu nti baali bayina ekintu kye baali bakola ekyo ky'okubeera nga beesojja kwesojja mu bigambo kwesojja sometimes physically baba beesanze olumu nga kiteeketeeke olumu nga si kiteeketeeke ekyabakuumira ennyo okubeera mu mawulire n'okuteeka ebbugumu mu bawagizi baabwe nabo okwechallenging okubeera nga bagenda mu studio okufuluma ennyimba ezaali ennungi ez'ebiseera ebyo. So ne Radio and Wizo nabo ndowooza kaali katabo ke kamu ke baakozesa tebaayawukanako nnyo nabo. Era at one time twatukola ekiseera nga bayiseewo ebbanga ne twanalizinga Moses Radio. Waliwo Moses Radio gino emyaka egyasembayo ng'ebiri-esatu. Ng'olaba Moses Radio bw'oti olaba Jose Chameleon yennyini okitegeera nti in terms of character eyo erya very aggressive yet talent weri y'amaanyi nnyo atasobola kubeera nga waba ayingidde ensonga agenda kuba agitiiririra ate yenaayisa nawo kuba Chameleon mulimu instances ezimu nga ayinza okukola ekintu naye n'abeera timidemukko na retracting nga nagenda neyeetonda biki ate Radio kyatuka ekiseera ye n'ayita nawo okitegeera nga takyayagala kubeera nga amanyi wabanga alina ensonga ye nga yegyayagala abeere nga eyalingibwa out mu ngeri emu oba endala okiraba. So that was a man gwe twaluuzinga omu ku basajja atali muyimbi kyokka but yali omuwandiisi omulungi ennyo yawandiikira abayimbi ab'enjawulo ennyimba yet batono nnyo abaamanya nti yazibawandiikira nti yabeeranga ghost writer okitegeera yacontributinga kyamaanyi nnyo generally n'abantu abalala ndowooza be yainspiringa generation namba tugera ku generation ya 28 paka wazikira 2018. The generation of the Jenny of Zamba, Aziza Zion, we are just later abali mu whistle song, artists of the whistle song, Banavio, and Navio yaliwo kuva mu bigana yeye nati nayimukira mu generation y'abantu. Abo bonna nti ndowooza yali akutte omumuli yali akutte umbrella yaabwe yali radio ng'omuntu. Radio and Wizo. Yes, naye okusinga radio. Radio and Wizo. It was Radio and Wizo. Radio and Wizo. Radio and Wizo. Awo tetukomanya. Bwe tugenda mu bibuuzo ebyo tugenda omanyi ebintu bikyasinza okutta ddi wontamingena bibagamba buli omu kwagala kuyisaamu ki mu mutwe. A successful duo walina okubeewo the louder and the silent one. Oba ontegeera kakati ekisinga okutta duos mwe kwekutta on the silent partner ne mugamba nti kakati gwe ngeri gy'osiise tolina kyokola ki kyova nti Maulana ali quiet kyovula nti weeri mu Madrat and Chico Madrat yali vabo Chico musirifu anaku zino ngaleeta kizibu okusaa Chico n'omugyamu ebigambo ebikola ki ebiwera walina okubeerawo a go-getter and they complement each other at the end of the day besides one being silent. Kati faro okukyogeranga bali abo tumaliriza oba ontegeera naye nja kiremerako nti omumuli ogwo gwakulembera radio Moses Sekibogo ebigambo byange yakwata omumuli umbrella eyo nereeta abayimbi abalala ab'enjawulo bayitirivu nnyo ne babeera nga bakyusa trajectory ya music wa Uganda forever for good. Era nti n'okuvaawo kwa radio kufaakwe
tukirizo batugana sayimo twatwako mu industry ya Uganda ngeri compressed eri depressed nyonyonyo nti enyimba between 2018 mpaka nga 2021 wazirabanga teziteza kwekwaza affecting yes nti void eyo yaliwo okirizo bagana eyokuvaamu kwa omuntu ngoyo era omuntu adoza agezaako ennyo okubeera nga agattawo mu that period yali Palaso for example togera ku love songs ezo era mu covid mwenyini mutufunira bana abana batuyita ba covid babies ba unknown bali yam voice abo ababayimba tebavaayo mangu nnyo maybe mukambe olumanyina ebintu byakolanga kiba so tumalirize wakigundi eri wansi yes kati mbadde nkujirayo the personality of radio na lwaki nandiroozeza nti no singa tubali tulina culture eberijjukira abantu kyali badde monumental nnyo naddala mu wiiki eno naye kiddayo nnyo ku culture yaffe nga Abannayuganda nti ebiseera ebisinga omuntu kasaba nga atuvudde ku maaso ndowooza mwaka gumu myaka ebiri omuliro guba gwesika bwesinga guvaamu tekiri ku radio yekka saawa zino gwe tuli mu kubeera nga tudiscussinga but kiri ku culture yaffe nga abantu okitegeera kati saawa zino ogenda okulaba bambi bakoze nene mu mawulire tewakoze eki tuwalabye nnyo muliro ogwo discussion zabadde ntono ali ne kyasinze okubeera nga kyennyamiza nti ebyavudde nali ndaba interview emwe ya muganda wa radio yabadde agamba nti ebyettaka ebyo bagenda kusumanya kujjayo radio bamuzikule mama okubonabona kwayitamu n'ekirala kyasinze okumukwatako nti nakati saawa zino police gundi report omusajja tebamusalira omusango bamusalira ate benyini bagamba family ya radio bagamba nti babulamu like okumatira mu nsalawo ye neera ne gundi yennyini case oba file ku nfeeyo ekyakola ki ekyabusibwa era nassa olukongolo lw'amaanyi ennyo omusajja omu gwe baleta Washington nti yeyekka gwe basuubira nti yamanye ekyakola ki ekyabeerawo oba kitegeera ate nga si kukyogera bwogezi nti tukireke kiyitewo buyisi kirina statement y'amaanyi kikikola so obutajjumbira nnyo bw'abannabitone naddala okugenda owa radio yekaganga bwe balinga bakola kibi naye sikinenyeza nnyo olwa culture yaffe ffenna nga nange muntwalidde kakati kasirye I think yali celebration yali ya ndoza nga yakusatu because nawe ne ya mukaaga sigenze eri saaliyo loza neri inganga ya kusatu muri za covid 2 kali za covid 2 akati zino zesatu ndoza yali ya kubiri oba ya kusatu twali abantu ekagabaliyo bangi obontegeera kino simanyi society bwena ntwala nensaba ntegeerekeke bulungi if we were to put radio ku minzaani ne ba stars Uganda beerozinze radio won't be the number one obontegeera won't be the number one yes sigenda kwogera manya gaba stars for the matter of not kuweyinga naye ba stars abafudde n'oteeka radio ne basita balina obateeka wano tajja bbeera muki na yes the circumstances in which he died that time in which he died maybe n'ebirala byebikutte radio ne bimuwa okubeera waggulu w'aba stars abo n'abakola ki abaaliwo abamusookayo abantu balinga bagenda ekagga okujjukira obulamu bwa radio naye ono kyayogedde byebyasigala nga bifuka highlight z'amawulire family yalema okurealizinga nti ekituweereddwa mukisa ogutaaweerwa n'abaali basinga ku mwana waffe oba ontegeera ne kibuusibwa amaaso ne baddanga mu petty wars to one extent kati saazo ne baatisa bakyasobola kukola ki batyo okugendayo the day radio lwe yasalawo n'atayawukana na wizo paka okufa we kwabaawula tewali wa family asobola kwawukanya radio na wizo family yafuba okulaba ng'eteekawo olukonko wakati w'ababiri abo olwa politics gotakola ki gotategeera wizo depression gyali message no share wizo yandibadde nga buli lunaku z'omwezi 2 February radio festival nenga the leading artist is wizo ne tuva mu kivulu nga tukoze obukadde 2 ekikumi ne kigenda mu family eri onayina twala ekikumi kati saazo ne tukola event tesa kuva mu wadde 12 eza dola niza Uganda you get my point so nze ndowooza family eno they have done more harm than good nti byonna ebizibu bye tulina kiyinza okuba nga yes ne bamanja balina issues zaabwe naye gwe tosobola kubeera nga ffe muganda waffe mumukakkanya buli kaseera kubanga tugize tugaane we tuba tuli baakutukola ekintu kyonna ekya radio musically wizo yalina wizo yalina kyedirayininga
kuba kumanyira kwa maanyi nnyo era nina gwe nali ngenda okukubako oluyi eyaŋŋamba radio was a legend and Weasel was not. Ekyo ekintu kinzigyako nnyo waya era kigenda kuleeta nnyo ebintu bya radio butakola. Bantu banafuya Weasel mu story eyo. Naye ng'ate radio wava gyavudde yajja n'ayingira Lion Island nga Kyaga yamuleeta. Nasinkana Dr. Jose Chameleone muganda wa Weasel. Naye ate n'afuuka mukwano gwa Weasel n'okusinga omukulu. Ne batandika ne kaliya yabo. Walaba abaana abo batambulanga ne bwe babakingiranga Jose Chameleone nga babeerayo babiri mugongo. Kitegeeza enkolagana yaabo esukka ne bwe twatandikira okubalaba nga bafuusa abayimbi evaako mabegako. Kati bajja batandika kaliya yaabo tetumanyi waje gye bagitandikidde. Tutandika okulaba oluyimba ndowooza okuviira ddala kunako data wali ne Suuna. Tuzze tubalaba nga Radio and Weasel ne bajja nga bayimba ne basharinga stage beekubye ku bikonde bayombye bazzeewo batambudde amawanga bakoze biki. Ne baachivinga buli kimu nga bakyachivinga as Radio and Weasel. Ne batuuka n'okutuuka ne bakola ekivulu ne baselebrating 10 years of Radio and Weasel. Kitegeeza achievement zonna ze tubawa oba ekintu kyonna kyesobola oba celebratingako tukicelebratinga equally as a duo. Kati gwe buli wookera ku makya n'ogamba nti oyagala okuggyako omu nga ono record oli yafa tebannaawukana. Engambo za Angel Music zaaliwo but they were rumors. Moza agenda okufa nga akyakolagana nani ne Weasel. Era balina nekye baali bapulaninga nga bagenda South Africa. Finally nga babakkirizisizza okukkiriza otandika okukolagana ne Sony Music. Nga Wizkid yabakirizisa ekyo. Era mu meeting eyo gye baali bagenda okugendamu yali egenda kubeera house warming ya Wizkid mu South Africa ng'agenda basinkanya executives abamu abakola mu Sony. Kitegeeza era still duo yali erina okutambula ng'etukola ki ng'etambulira wamu. Kitegeera olwaleero custodian w'endongo yaabwe ateekeddwa kuba Weasel. Bwabanga si yeye kiri mu nsobi bwaba yeye kituufu naye mugenda kugabana mutya naye ng'ate mwite mwagala mukola ki musayidira ate nga ye asobola okulya okitegeera kubanga we tuli palasa osobola mu booking ekivu n'agamba mutawa Weasel sijja kola ki sijja osobola booking Chameleone n'agamba mutawa Weasel sikola ki kitegeeza okulya kwa Weasel ko kukyali wakyasobola okubeera okitegeera naye ng'amazima gali nti Uganda eno yatuukako ne tufuna Big Four lwampaka. Duo ya Radio and Weasel. Those guys became the Big Four. Ne batuuka ekiseera nga yenna ayagala oyingira mu industry ayita waabo ku Neverland n'ayingira endongo. Tetusobola kubala abaana bameka bayingirawo. Tetusobola kubala nyimba mmeka Moses yawandiika kuviira ddala ku Juliana, Lydia Jasmine, bayimbi bangi, Rema Namakula, Spice bangi. Contribution ye yali yaki y'amaanyi. Lwaki vibe esse ekisooka mwe kwagala kuyisa mu Weasel maaso. Abantu we batandika okujooga Weasel ne family ya Moze simu kwogera bubi yayagala ate sideline ngeki Weasel. Muyina obutali bumativu ku report we bitambula ku nfa ya Moze. Amazima gali nti neemu n'abaana bw'emirundi 10 tekigenda kukyuka nti Moze yakola ki yafa. Wabula ekirala ekitagenda kukyuka nti yaleka abaana n'aleka ne catalogue gye musobola okulavereginga singa muba mu movies on. Nabadde ndaba Tasca Conversations Lilian ne bamubuuza ku Moze Radio naga saagala kwogera nnyo ku Moze Radio lwansonga ntankana enfa gye yafaamu ate n'ekira asikakasa nti olunaku lwe bamulangira lwe yafa biri mu Tasca Conversation. Lilian yennyini nga yabikola ki nga yabyogera n'abaako statement gye yakola n'agamba Moses Radio wasn't loved enough. Galaxy ekyaza Weasel bamubuuza kintu ki statement ki gye baali bagambye ekyasinza okukuluma mu bulamu bwo n'agamba omuntu omu yamugambako singa gwe wafa mu kifo kya Moze. Billion record. Kati omuntu ateekeddwa okubeera custodian wa brand eno mulimu mu frustrating to that level tekijja kukola. Ekirala Radio and Weasel Radio ayina ebintu ebyamumanyikwako ng'omuntu. Radio yali love of music. Okitegeera Radio mu kufa kwe tumara okutulaba essomero ly'abaana aba autism lyali alabirirewa lyali munyonyi eyo. Olwaleero omuntu yenna ayagala okukuuma legasa ya Moze Radio n'okusigala nga abantu bakyagifandinga n'okusigala nga bagifaako ky'olina okusooka kwe kugamba ekagga wenkana ki nti weewati
tusobola okukwata wali ne tuteekawo essomero ly'abaana ba autism just okutambuza legasa y'omusajja nga bwe yagireka nga byebimu ku bye tulaga mu Radio Foundation ebiri mu kukolebwa ne website neekolebwa nga abantu from all over bali bawagira radio basobola contributinga ku ekyo nti ye tusobola okuteekawo music school ng'esomesa abaana naddala abo abaliko obulemu nti ne tukeera ku matyanga ku celebration ya Radio Week omwana jjanga atudde mu katebe ke ng'ayimba naye nga yavudde mu Moze Radio School of Music n'abaana abataliiko bulemu naye nga bandiyagadde endongo kubanga ebyo byakola ki bye byalinga bimutambulirako. Radio was a student of psychology naye ate ebimu ku byasinga okumutta amangu frustration yalimu. Ba artist bangi mu Uganda abalina frustration nga bayita mu mbeera eyo. Tusobola obbaako ekintu kye tukola nga center ne tugamba nti okay eno center y'aba artist oba abantu abali mu limelight gye basobola okugenda etali butabika eri mu jeno gye basobola okugenda nga bafunye ebizibu w'ebiti abasawo babaayo counseling ebaayo buli kimu kibaawo. Okitegeera ne tubaako ebirala ebikola ki ebimutambulirako kitegeeza Moze Radio Foundation ebejja kukola makulu lwa nsonga it has a cause. Website yewe mugiteekayo ne muluka bulungi olugero lwa Moze Radio kitegeeza mu kaseera kano tuba tuli mu kusharinga website na gipromotinga all over the world abantu babenga basobola okudonatinga kuki ku causes zino buli mwaka ku Moze Radio Week wabawe ekyo celebratinga lwaki o celebrating abaana abavudde mu grade emu okudda mu ndala mu somero lya autism o celebrating abaana abavudde ku level emu okudda ku level endala mu somero lyaki erya music o celebrating abantu abavudde mu mbeera ya frustration oba n'obuyinike yesobola okukuleetera okukola ne byotandiyagadde kola ne bakola ki ne batereera kweyo yennyini senta nga maliriza wasobola okubeerawo ekintu ekisinga okutawanya ba artist ebimu ku bitutawanya drug abuse tutawanya nnyo. Moze Radio was a drug abuser era kyamuchalenjinga nnyo. Tusobola okugamba nti okuuma legase ye tuteekewo ne ka center ako nga kasobola okurehabilitating abantu abalina challenges za drugs naddala bano abali mu limelight betukola ki betulabirako. So there is a lot ensonga lwaki tusobola kuuma legase zaffe lwansonga tetuzizimbirako cause eri worth ekola kikuwa ate n'ekirala ebintu byaffe tubyeyagalira ffekka abakule ba custodian ba Moze Radio Foundation muteekeddwa okwatagana ne successful organizations ezenjawulo eziriwo charity organization NGOs baba guiding ku butya mu kyobolo kikola era nga time eno bwetuuka baba linkinga mu nichi zaabo ne mufunayo ku bantu abasobola okugula emmeeza abasobola okukola kine baba nga contributing to the what to the cause. Moze Radio died but what is the cause esobola okutuyamba sustaining ati legacy ye akati ninyo kona kusayimo kye wagambye ekyokuba nti si ye w'amaanyi ennyo naye ate toyiza gamba nti yasinga ku bonna abaafa naye w'amaanyi lwaki. Moze Radio aliko advantages nyingi. Moze Radio waafiira nga tutandisa ebintu bya social media batandisa okuzimba tiimu Gagamero Family Firebase Army Islanders Radio Team Radio and Wizo buli muntu yenna yaliko mu Team Radio and Wizo mu kaseera kana abeera active. Okitegeera baba basindika music baba bakola kyo okitegeera kati abantu abo mukudda nga basindika music kyekira kye basobola okusindika abamu tubalabyeko batambudde ne mawanga bafunye kasente kiche musobola bakonvinsingirako bawa kati akasente kati social media ne internet fact ene ezanya kinene mu Moze Radio nti music we ali foundable nti olwalero oluwulira Moze Radio Week nogenda ku YouTube music odya kola ki jamusango kitegeera kati bino byono okola n'ogamba ati mu Moze Radio Week abali mawanga amalala mwenna muzanye music we lwaki part of the royalties ezigenda okuva mu zijja genda mu foundation ye okulabirira bana abaana bembadde njogerako wali kibakikola ki kibakikola so kakati kyenji okugamba kuba artist bafa abalala abaliwo document your life nzikiriza ne Moze Radio te documenting kimala naye the less the documented kisobola okulagibwa mu kaseera kano so document as much as you can. Okay kale awo tuli mbayala kumaliza singo neye twalina minute kati eyavaako omukulu oyo mwengaging James Proper wanji tusanyusa okukulabako ku pano yaffe Simon Official Frank Ntambi ne host waffe Simon n'omwami Kasirye wanji sebo Kasirye Adam Gongamba yesebo kadi mutabani wo obuntu bwayambala mu bulago obwo buki sebo nyonyole gwanga sebo mukama wange obuntu bwenyambala mu bulago buba organized mu black yellow red eyo flaga ya Uganda babujawa babukolerawo bazikolera wano zennyini mu mbire ezaffe
naye kasirieka omukulu okubeera nammwe bannange tusanise okuwuliza proper kakati wotusangidde tuli ku nsonga za radio ebbugumu nga likendedde oli twali vibe yali yamaanyi naye guno omulundi ne music tazannye nnyo ku mpewo neera tukyali mu stories ezimu eza family okwesongamu ne lwangozi n'okusonga uno yalina obuzibu oli yalina obuzibu gokiraba otya ekisookera ddala by the way radio ali very blessed nti at least bakyazannyazannyako okiraba abantu bakyamujjukirajjukirako njagala tukkirize nti ebintu ebisinga mu nsi bwe tulaba nti simanyi albamu ya Beyonce yakoze bulungi bwe tulaba nti simanyi Tupac Shakur bamujjukidde lwe yafa tekijja buzi out of the blue bano abantu balina estates eziri organized because balina okusigala nga bafuna ssente mu music w'abantu abo so ebintu byonna bibeera planned bibeera ne marketing plan execution plan go to market plan okiraba kati for the case of Moze Radio one Wizo nga ye because yatwala Good Life Magic kusaawa eno Good Life Magic eringa etaliiwo so there is no plan tebalina engagement yonna gye bakola around these days okujjako okwata emirimu gy'okugenda ku mabaala ne bagamba nti leero bagenda ku celebrating ano Moze eyo yensonga lwaki tetumujjukira nnyo because tewali muntu akiteekamu maanyi kyakubiri option ey'okubiri yali badde family ya Moze okubanga mu myaka gino 6 baali badde basettinga up bagiyita batya baali badde basettinga up foundation kind of foundation balina ekigambo kyebakozesa naye kinvudde mu mutwe baali badde basettinga up kind of foundation ekwasaganya ebintu bya Moze byonna because nga family balina okukimanya nti ennyimba ezisinga Moze ze yaziyimba ne Wizo okiraba kati ate patemu webeera ekyali alive sente zonna eziva ku streaming eziva mu kola tunes ezivewa zigenda wa Wizo kati ya Moze teyina gyeraga n'olw'ensonga eyo ne bibeeraawo talina estate ne bibeeraawo nga bisigala ku side emu kati family singa naye badde organized nga estate ya Moze eri organized baali badde bateekamu amaanyi ku nnaku nga zino nga zijja ne babaako activities ze bakola ekimu ku bye baali badde bakola okwongera okubeera nti buli mwaka wabeerawo engeri Moze gyajjukirwamu okuddamu ennyimba ze for example studios weziri aba video webali like the entire industry ebeera willing okusupportinga cause eriko Moze naye because system is so disconnected between the family and the Good Life Magic bo benyini tebakwatagana bulungi they are not on talking terms kati newesanga nga mbere efuuka nzibu yensonga lwaki Moze wekanga nga buli mwaka oguyitawo ebbugumu lyeyongera okukendeera tewali muntu ali kumamu newe kiba kyoto okiseetinga n'okikuma ogusooka ne walina okuba wajja n'akola ki n'ayongera okuseesaamu enku naye kati kino tewali aseesaamu naye mmwe abaatandika okutiitiibya rediyo mu ngeri y'okwagala okukkakkanya Wizo olowooza simuli mugwamaanyi nnyo okutuuka okulaba nga legacy ya rediyo yali Katonda awadde omukisa okusigala nga tusobola omwogerako egenda that is public sentiment ate tetugenda kugikyusa tosobola kukaka abantu bajja kwogera kye baagala okwogera naye gwe just ng'omuntu olina okumanya ye nga Wizo alina okumanya relationship ye ne Moze yali etya enkolagana yaabwe yali efaanana etya public yejja kwogera public tosobola gicontrollinga ki kye banaayogera ne kye bataayogere wabula gwe babyogera olondamu ebigasa n'ebitagasa kuba estate ya Moze bwe bateriiwo kitegeeza abaana ba Moze be babonaabona abali mu Uganda katugeze be batalina fees okitegeera ate bw'abanga yali kyali ogwe lwaki owuliriza ebigambo by'abantu abagamba nti Moze yali ayimba gwe wali toyimba abaana bakyali wabeere nga bali mu mbeera anti naye muntu anyiiga mbalamusizaako nnyo bannyabo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide
Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julaina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore. Muntu anyiga ne public sphere inokuletera okunyiga. Bona genda onyigira buli omu ng'onyigire ku boloozo n'akomawa. Ogenda kumaliriza onyigidde buli omu n'ekitaawo akuzaala omunyigire. So just wizo nga ye saagala na bimuyingizaamu nnyo because ffenna tumumanyi embeera ze. Si ye muntu ali awo nti ali aggressive oba ali corporate oba ali organized nti agenda kubaako kyakola. Naye bano abafamire bwe kibakakatako nnyo okulaba nga estate ya Moze etereera. Be balina n'okupushinga wizo okiraba. Management abantu abaali bamanyi ku bintu bya Moze balabejja ba Emma Carlos ba Chaga. Emma Carlos yafaali mu Angel Music. Anti be bali bamanyi ebintu bya Moze because Moze agenda okufa ng'akoze Angel Music nga in fact baleka baagala kwawula ayagala kweyawula ku Good Life akole ebibye. Kati abantu abalina ku information yeeyo bali badde family kwatagana nnyo nabo ne batereza ebintu bya Moze estate ne bagitereza ebintu ne bibeera nga biri mu makubo matuufu. Ne companies gali badde ziri willing oba oli awo okuteeka mu ssente. Ne buli mbeera nga muri disorganized. The best they do kugenda mu creating a radio radio ne batayako ekifaananyi the radio is still singing. That's the best they do. But yoga corporate companies tesobola kuteekawo milioni 10 milioni 2 milioni 3 ne tubaako kye tukola tezisobola kuteekawo ssente ne bakola albamu ya Moze egenda kuyamba estate ye nga ssente zivaamu ziyamba estate ye muyimbi ki mu Uganda wano East Africa ne Africa ne waba Wizkid asobola okufeaturinga ku albamu eyo naye tewali leadership. Bagamba amamesa amanyi tegeesimira bunnya ku side eno waliyo Lilian omulaba ku TV ng'ayogera bibye omuzungu naye ayogera bibye oba okyali awo niwama naye ayogera bibye. Omuzungu ye tayogera nnyo naye era naye alina ebimuluma nga ye yagenda yeekuliza omwana we anti naye amanyi yali afumbiddwa celebrity ate bw'atunulamu n'awulaba nga Michael Jackson ate alina streama miliyoni oba 3 ku Spotify n'agamba kati ne Moze naye engeri gyali celebrity alayika ayinayo akadde oba obubiri naddala mweno radio week eno tweyanza proper bannange tugenda kuba tukuddira katumalirizeeko wano katono muganda wange kale kasiri Adamu nange nyala okufunira nekiresi eyo ngenda gikufunira kale ekyo kikakati insight nungi nnyo era nzogenda girekaawo kiri gyeri okutolamu bannaye Grenade yakwatibwa n'ateebwa naye omusango omutuufu gwategeerwa. Story ya Grenade ngenda gikubuulira naye soko ogire wano tukubire ku Ronnie Maka ngamba ina kyagala okwogera ku nsonga za radio mu mutu waawo tumufune era tugenda bagira bwetutyo pano mwawukane koko ne bye mulabawa ewalala obere ng'osobola okutuula nobaako ekintu ekyenjawulo kyolaba nga tetuli just mu lugambo bugambo okutuula ano basajja bakulu kukola ki lugambo Press star 8 to one-time pack or star 9 for auto renewal to get a tune at 1,200 command. Utotwala channel. Lugendeze dala. Akute atanakwata. Wakote. Ronnie Mark omukulu. Wajiwani. Ogambo otya. Ndi bulungi mpozi mwe. Bangamba oli ku nsiko ze Kongo. Enki. Kubaba kubagamba nti bakunoonya. Bakulengera ku boda ya Kisole yo ku boda ya Uganda ne Guni ne Kongo. Ekyo tekisoboka kubanga. Buli mwaka yeguba kutandika nze ne family yange babimanyi tuwera ku holiday. So kati ebyo byansanga tuli ku vacation ne family yange. Naye nakomawo
era emirimu tugikola ffe tubadde mu ndongo ebbanga mu mawulire tugabaddemu ebikanga tubiyiseemu ebitiisatiisa tubiyiseemu ebitukanga bitono oba ebitumuvinga bitono balimba ensonga za radio saa kusitukula fitina mpya okusonga za radio ze tuliko ensonga yaffe badde nnyo ku bbugumu bbugumu nga ttono ku nsonga za radio ebbugumu okubeera ettono ekisooka emyaka gitambudde era tulisuubira okukendeera the more emyaka gyegigenda nga gyeyongera nga omukulu afudde kitegeeza ebbugumu liba lirina okukendeera oba oyagala oba toyagala kitegeeza nti ate emyaka egijja lisobola okukendeerera ddala ne tutuuka okulaba nga tetukyabiraba kuba nina ekintu kyentera okubagamba nti ekyo kyetulaba ku radio kye bamulaze ng'afudde kabeere kamiliyoni tajja kifuna kubanga ye kamiliyoni ebyo tubimulaze mulamu ne bwafa tetujja muselebratinga n'omusajja otumwagadde nnyo stage neeko fena ne tweyiwayo talina kyatubanja ekya stage nga okimanyi nti buli agende wa kamiliyoni mbaye tugende kasajja kaffe bannaaye bakasajja kaffe kati olaba Saimo akasajja yagadde kayingira naye ensonga eri bwete nze Chameleone yalinga face of the Ugandan industry mu Uganda wano ye face ya music nene bwalifa tajja funa kino kitu kyalabye ku radio because ye love yetu gimuwadde mulamu ka radio is a special case nti love tetwaji muwanga mulamu kyobula buli muntu agamba kale wadde saasobola gimuwanga mulamu kamugimuwenga afudde naye era bagimuwadde emyaka 5 kati abamu babulya nga it's enough basasudde ebbanja lyeyabalekera kati kikendera mpola ekyokubiri nabo bennyini abasigalawo tebalina kye bakoze kukuuma bbugumu tebalina wangi nti kuuma bbugumu mugirya embaata tebalina kye bakoze nti kati weebuuze nti mu bbanga omwaka guno guwedde kale before the birthday kiki mukozeewo kulaga nti mwagala muleetewo ebbugumu mukuteyo ku nnyimba eziri kwa diski mwinayo lwe mutuwaddeyo nga bwe mwali mutusuubiza nti mujja tuwanga diski bamako yazimanyi ndoza maka agenda tuwa emboozi ya diski yagimanyi genda mu maaso adi diski yajjagibawa naye kyolina omumanya nti ennyimba ezimu zikyatundibwa kubanga nange kyaliyo wange omanyi n'oluyimba lwe yaguze nagenza okumubuuza ebingi nga oluyimba yalugye mu studio emu naye nga bamugambye lwani lwa mukulu yeyaluwandiika kati studio ezo ezimu gundi yakola bwati Wizo ne ttiimu yaabwe bagenda ne bacollecting ennyimba naye producer waddembe okuwa zaayagala endala n'azisigaza kati abasinga kye bataategeera producer basubmitting ennyimba naye mulimu ze baasigaza zeza wizo omanyi kati maka gwayina bino gwe twasigaza zeza wizo zo yatwala zaddawa andi kati abamu abayagala oluyimba era bamugamba kubira ku Wizo okitegedde kubira ku Wizo olina oluyimba lw'oyagala okugula lwa radio yaluwandiika kubira ku Wizo ng'omukubira kati tumanya naye era obuyinza abulina kati awabeera Wizo the writer Wizo the seller ouna naye kati wagirako ddala giraavu okuwaddeyaddako Roni Maka kyaliwo gogambye ye palaso nze njogedde ku bantu palaso tekadate palaso waba ayagala oluyimba lwa already ayina gula abikula bikuzikatabo kalina wansi wa kitanda aba ayina kutoola naye oli gweŋŋambe si wa famire okitegeera Roni Maka goli okyakubwa nnyo kyekituufu kati wemba nze palaso nga njagala oluyimba lwa radio ate nina ddukula ng'ate Wizo muganda wange nina kutoola butoozi okitegeera naye kyegamba nti waliwo ebyaddala ennyimba ze batunda naye blame si ya Wizo because ne Wizo naye tazimanyi naye mugezaako omulaga nti baproducer bonna abasubmitting ennyimba balina ennyimba ze baalekera osaagala boogera because baprotectinga balina ennyimba ze beerekera
naye bakyazitunda even up to now naye bazitunda Wizo tamanyi so tubaga so tusonenya Wizo naye kati yenga Wizo nze saalaba wonsonga yonna yamugana kukwatagana Lydia nempalana yaabwe up to now sigira bamu makulu naddala kusaidia Wizo tebakwatagana naye tewali nsonga yonna yandibadde kuwalanya mukazi wa mugenzi tekiriiwo watanga omukazi w'omugenzi yawalana Wizo omusajja nga gwe tukusuubira okuyimirira mu position ogambe nti katukwatagane because you are the head you are the man webakusaba mu butalotalo bw'abakazi oswala Wizo yennyini yalina okugamba tukikomye tukwatagane because oli musician nawe oli musician ate ne munnammwe yali musician kitegeeza mmwe ababiri mwe abasobola okuteekinga legacy ya music wa radio to the next level naye ate mwennyini temukwatagana so nali sikisuubira Wizo kukikola okukupinga empalana up to now eyali Lilian ekyagenda mu maaso nina bye nabaddemu emabegaawo empalana ekyali steady etambula wabadde awo nga nnyingi bulala ningamba Wizo nedda wandibadde okisobola kulevedako nti ffenna tuyinza okunenya ebbugumu naye tubabuuze bba abakulu abalina oseesaamu enku kiki bakozeewo okitegeera omuganda wa radio omulala gwe baŋŋambe yalinga ateekamu ku maanyi baŋŋambe kati yava nako yadda mu byakufaanana radio yasooka kukuza kalevu n'akogga baŋŋambe asamira baŋŋambe mbu bakola n'essabe eyo simanyi abaliyita simanyi basamirira simanya mufu simanyi bakola biki anti nkugambe oyo omwana yayagala okufaanana radio yasooka kukuza kirevu n'akogga n'adda ku njaga yasembyayo walagi era radio yennyini si yali kyali yani kakati Saimo abaagala okufaanana radio nga baali bangi naye tebaatuuka ku level ya anti gundi yagenda yagenda nga tajja bisobola Maka sebo eriyo abamufaananako ebikomo esaala okubanga agambye ajjanga ebikomo bya radio kati bw'oyogera ebikomo bw'oyingira otudde naye awo gamba oli yakola akalevu yeekoza n'ebikomo njoba nze nkyalina issues n'abantu abaali abakambwe nga mwafa radio wani badde wakatutugira abantu nga 6 kyogamba wasi yalibadde avuddeyo najjakwatamu obukambwe omwana bwe yali yani tuzeeyo abantu nga 6 ensi neemanya naye nze kyembadde nsaba Saimo kati olaba kati nga mu kiseera nga kino ekya radio twandigaye kale bate tusobola kutwa ku nnyimba ze bakoleyo kale ziremake zikava nga bebazikuliddemu nga botimu ya radio naye tebalina kye bakolawo wadde nga tugende kale ku page ya Radio and Wizo kasite ekyaraninga wabeeriwo kye baba batusuubiza nti banaye ku date wet ne bweti mu expecting something like this and this from radio Wizo tabiriika ali eri makindi akola bintu bye nga bintu ngaki alabirira bimala wama weyanza tweyanzeege bano baagala bikola buntu bwa TikTok kakuleke mwana wa mama kale owai kulikayo mu kooti gwenga odduseeyo kooti ewedde junior ate omuleseewa sinnamulabako alabika yabuze Cox bamwongezaayo paka ngina kuza omwezi 15 Feb waliwo file empya ezze ya Juliet Zawed nero yago yakugenda wa street nyonge bamateeka tabitegeera bulungi kuba olemerwa okufuna application mukasanga akatono bwe katyo oba present ddala empapula zirina okubeera question bonga gweroya anti kayinza obbaka tonenga abakalima begaba banene batugambye naye n'omusango bamwongezayo kati ejja kudda Feb nga 15 nga tuvudde mu Valentine wano ku Tabani Woods gwakuwemula yawemula nnyo omukazi yamuvuma namukyalo oyo omweru kokusaba abwe wemula bwaki oyembu yamuvuma mbu alina ebivumo byamuvuma nange omukazi ampadde ebivumo ebipya byembadde suuliranga babikusendekedde naawe Juliet yabikuweereza waliwo awo maama we oli omuwala omulala agaba kati maama we yagambye omwana alina ebivumo babiva mu kibedi myaka 6 badde ebivumo yeetaaga abikumira ekisiki buli waggulu atuuzaawo abazzukulu nze kyova nze njagala njawagira nnyo enaali mu ngigambeko nga bwe njagala mwatutuusa ddi awo nga abasajja abakulu abaali babulirira okubuuza kibedi ku myaka 6 abakyawemula yali badde advisor ali mu kuwemula aizo ba advisor committee gyatulako yaba omukazi atugambye mbu yamuvumanga mu sseri n'amugamba bw'oba oyagala nkwesonyo jangu nga weeyambudde onkwalira ka video nga ndi weeyambudde oli ali ebweru weeyambule ka video kampeereza awo nja kusonyiwa okuwemula n'amuwa
enguzi yali ayagala ya mubiri si sente yasirwa kuba n'ekirala amawulire agakagwawo amapya omuyimbi Baby Deo Star afudde mu accident. Baby Deo no gemanyi era tuva tugenda Mulago afudde mu accident awo ku Masaka Road super custom neggwawo yonna omulambo guli Mulago. Omutegedde Baby Deo sio no Kawanga yogera kiki ekyakutta Baby Deo no yali Vumanirama yoyo we bayo live ndowooza ne sirama yoyo Kawanga yogera ye wesabo yali yafuuka owesabo ani aliyemu abantu batandise kuba bagambye accident afundawo kyengera kati mulaba baguze bagulese Mulago kati ndowooza ababi bagenda Mulago essaawa zino kati no Baby Deo oyo nze nsooka okumulaba natamawulego okufana gona weekend yonna gagituddemu kati tugenda kubeera awo kati ku mulambo. Baby Deo nze nsooka omulaba twali katwawo era emboozi teroginyumya kati nze Baby Deo mpita ki upcoming kati wempita Baby Deo atuuka ku gundi amanyiba n'abakazi abazaddeko baagala nnyo okujja mu gundi eyo mu promotion ezo ez'ebwereera ate baba bakyamwa ku sente okujja mu mivulo kati baaliwo bangi ne babuuka banenga olimba balimba line ku line kakati nze nempulira bubi nnyo ngamba engeri gy'omwanjudde musajja gwe nyanjudde nga kati kivuga nti okuva olwo simwerabiranga yoyo Kawanga yogera amaloka yino ano bagituweereza akanji balagana eweddewo super custom babadde batambulira babadde ne babadde nabo bonna bafudde babayeka ono n'omulambo gugwo sijja gubalagana ndowooza bagutaddewo accident yoyo gwemanyi uyo ekyo ndaga omulambo naawe motoka yiyo maama badde adduka nnyo simanyi oba abadde ku mmindi simanyi yatandika essaba ayinza okuba yatandika essaba ebyaddala ate bijjo tomala ku live ng'abeera n'emmindi ye amanyize sidiyo tiktok sibimanyi nnyo kyekyo ekibaddewo amawulire gejagadde mbawe essaawa zino bwe mbadde nzija mu transit bwe nti ne gansanga nakava mu gakokisa ate nengwa mu g'omulambo kitaata kitalo nnyo onogafanana simuzeeyi simuzeeyi aloba gamba gwe eri character nawe bonaafuna ekikusamizo ojja kgenda uyo yagenda dde wa kingi kale tubasaasidde bane kati wobi tugenda obbuuka njagala tudduke nammere tukuyozaayoza bannaaye niwalaba ekifaananyi ekyembaga owamekeup amugobe nga ali wano maama nga omuta ali wano njogamba visitation day ndi mukunyonyola kifaananyi kyennalabe kambi kikyuyagatonyonja kireke tubamba muyozeyoze tusuukoleke twambine byekisuubi yagala ogamba ki yabadde munene bwati omwana maama agende ku visitation day olaba akaana yogera byekisiru byo ng'otunudde erya kankinonye nameere Justina bade ku visitation day oyo abisenga ne muri babi nnyo simamu kama akirezi wama nammere tukuyozaayoza tubiwonye what do you interpret ono yabadde atudde ng'oli ayimiridde they look good together